Ayenze nkubulira bebe ko nebokera nonsiba nja kuvaayo. That one I can guarantee you. Nene bwenva nja kutandikira we nakomye. Alete mugenda siba fenna. Because mwagala menya mateka. Musibeko King Saha. King Saha bamumide myaka emeka. King Saha bamumide myaka ejuwerena. Ne mwagala nonya batono. Okeronye luwira iti, okeronye gizelu gwafite musibeko. Beko bakuvumye. Oshagede. Bantu banya bamwe naye mwagala munonyereza omutono. Nti nalebo wano vaawo. Sigenda va wona we munsanga. Nze mujja kunkuba amale kufuma musayi. Abalala tebanna bako. Oshagede. Nze asobola kungamba nti nze namuvumye. Lino nalivumye ko bebe ko. Amuvumangako. Yes, bebe kunjagala otegere ku myaka jojo olina. Nti music gwokola omukolera abantu. Bebe bano bana. Alpha, I don't want you to interject. If you are fearing gawe. Wo music gori mukola omukolera abantu. And we have an opinion to say whatever we want. We have an opinion and the right to say your music is trash. That's what the constitution gives us. Constitution ya Uganda bebe kuru etuweteka na amanyo gama ni music wa kisiru. Je dembe lye mugamba ndi government ya yalwanirira. Lwaki munyigiriza abantu? Because they don't agree with you on opinion. Because they don't agree with you on opinion. When I say your music is bogus, it is my opinion. You can't take it away. Same way you said Bobby Wine is your president. And the same way I said Bobby Wine is my president. Don't so akungo bakumeza ntwa kuba mpagira Bobby Wine. Hey, oyine dembe lyo. So keba so nyangambe mubulusa jabwa nupu batoto de bebrata stand akwagalawo. Kuchivule kitali kiche. Chivule chabade chena aremu. Nze munake mochaje bade chena aremu. Munake ne mutegeka bupate bwami. I will not come. Yeah. Abo baba batu. Nasembo gena kavuruka bebe kuru akecha dondo. Ekivulu. 2019 lwaletanga ba nameless. Naline cut si aleta nameless na aleta ne South African bashment kuru. Which didn't even work. So, I am going to come here and defend the right of Bebe Kuru when you've done something is right. Byo bikyalanda atenga kitokota nga sekisanikire abaana bekuba ninga yagakazisa Bebe Kuru nti ne bonsiba kati nja kuvaayo ate wenvaayo bwenakoma wengenda okubanga ntandikira. Awo tuvudde waliwo abantu abadde bagenda mu maaso n'okubanga postinga video z'omwana wa Mugenzi Helen Nachomuli omukyalo yakatufa ku maaso abadde woman member of parliament wekalangala nti abantu baddira video z'omwana oyo enkadde ne batandika okubanga bazitambuza nti omwana atandikiddewo okukyakala nga maama we yakafa. Ono abagambye nti bantu mmwe waliwo embizzi ze nnalabye ezipostinga video z'omwana ono enkadde nga batugamba omwana wuuna ali bulungi naye nga video ze bapostinga nkadde. Mbizzi mmwe mulekeraawo akamanyiiro, muleke famire ekungubage. Omuntu tannaba na kuweza mwezi muli ku mwana we mumupostinga muleeta ebividiyo ebikadde. Abasinga ku internet wano omwana oyo twali tetumumanyi era honorable nga tapostinga mwana we. Okitegeera yali yakoma omupostinga oba 2024 something like that. Era abasinga ku internet omwana oyo twabadde tetumumanyi twamulabidde mu kufa naye mbizzi ziri ku mwana zimupostinga. Lwaki temuleka famire nekungubaga? Obulumi bukyali bungi. Muli ku mwana mumpostinga muleta ebividiyo ebikadde mb'omwana wuuna alyokke. Mbizzi mmwe mweddeko. Abannayuganda mufune we mukoma akamanyiro kasusse. Akamanyiro kangi. Omwana tabamanyi mumuliko mumupostinga mbera omwana alyokke. Wuuna ali eno. No sense. Ndeka era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo mwena mukimanyi nti Ashraf Security tali bulungi era nga mawulire getufuna nti yeetaaga operation, yeetaaga ssente ogenda Aga Khan Nairobi bamukoleko operation era wuuna muyambako okubanga banoonya ku nsimbi abannyonnyola kiki ekiriwo. Yes, Bannayuganda mbabuuzaako nze Nzigo Media naye nga baganda bange ndi mu ddwaliro ne Ashraf ssaawa zino wenjogerera. Ndi mu ddwaliro ne Ashraf naye Ashraf tali mu mbeera nnungi. Ashraf bazzeemu ne bamukolako lipooti ne baddamu ne bamukebera. Tebaluddewo ne batuwaniriza butusize olaba bazzeemu ne bamukebera. Abasawo b'erubaga baalaba ebiwundu naye tebaalaba biwundu bimala. Ebiwundu bimuliko nga bina kudda waggulu. Okusinzira ku scans bwebadde tugamba era n'abasawo ne bafulumizaawo medical report mu bwangu yeeno medical report ey'abasawo. Bannayuganda njagala bategeeza nti Ashraf Security ssaawa zino tali mu mbeera nnungi ate talinaawo ssente. Ssaawa zino yeetaaga buyambi bwammwe. Tuli Kenya ssaawa zino Nairobi ate nga n'okutuukayo twayise mu buzibu. Okitegeera? Mu kutuukayo twayise mu buzibu bino by'ebipapula bye bino by'olaba bino.
okitegeera bagambye emergency tunoza ano bulungi hello please help me here bulungi nnyo banange munakenya yanyambyeko okunkwatirako ku video naye nga yeyanzege baganda bange si birungi si byangu so muganda waffe yeetaaga buyambi bwammwe saawa zino yeetaaga buyambi bwammwe mukama abasaasire bannange tuvuddewo nga tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nze nabagambye nti we tuli nnyonnyo ddala butereevu kubanga tugakutuusaako gonna agatambula olunaku olwaleero tulabye wali ku palamenti bwe bukeeredde ku makya nga poliisi SFC majje tuwala tugende nga basazeeko anti munange nga beetegekera olunaku luno olw'okuba nga badisikasinga sovereignty bill etteeka lino abantu balaba nti ligenda kuba nga linyigiriza omuntu wa bulijjo oyina muganda ali ebweru abadde akusindikira kasente nti kati banamala okusayininga oyo ajja kuba afuuse folena ebintu bingi nnyo ababitunuulidde naye munnange waliwo ababiraba mu ngeri endala lwakuba booba bali bulungi nsanze akatambi aka Justin Namere ng'agamba nti yeewunya nnyo abali mu complaining etteeka lino mbu beeba abantu abalina bu NGOs mbu mutyaki muwulire ebigambo bino naye twawuliddeko nti babawadde obukadde 1,000 buli omu okuba nga basapootinga etteeka lino. Omanyi amazima ge mutayagala ate nze amazima gendeesa ate genjogera. Abalina ekizibu ku protection of sovereignty bill ekizibu kyammwe ekituufu ki? Kuba ndaba abasinga muli baabu NGO, abasinga muli baabutongole era obutera okusaba abazungu ssente. Omuntu yekka eyaleese ebintu ng'obiraba bya muzinzi bye yasabye balongooseeko mu bbiiru eyo ye Governor wa Bank of Uganda. Era baabirongoosezza recommendation za Governor zonna. Buli Governor kye yalambise nti kino bakikyuseemu ekyo kyo baakitutte era ne balongoosa. Ate Governor wa Bank of Uganda ab'opposition mulekerawo mukozesa ng'akanyeebwa. Olaba ne Governor wa Bank of Uganda biiru yagiganye byo muwuddise bategeeranga mmwe. Governor wa Bank of Uganda tannagaana ku biiru eyo. Wabula ayina ebintu ebimu ne President bye yakkaanyizza naye bye yasabye birongookemu. Naye tannagambako nti biiru agiganye nedda. Oba nti mbi yonna in its entirety. Kati ab'opposition olw'okuba muyinayo akabondo kammwe ak'abantu be mwafuna nga bo mubatuuza wali ne mufumba ne muwuddiisa mwe ne mugenda ne muyoola ssente mu bazungu kati mwalipidde ebigambo bye. Protection of sovereignty bill nkulu nnyo Uganda, amawanga mayitirivu gy'otayinza kumala gagenda n'oyingiza ssente zonna z'oyagala n'omala gakola byonna by'oyagala eby'ekigega. America gye mwagala ennyo okugenda nga muzungira mbu simanya muloopa ggwanga, simanya mubayita bajje simanya babalwanire, simanya babakole ki. America eyina amateeka 9 malamba nga gonna omugaso gwagwo kukuuma bwetengereze bwa America. Protection of the sovereignty of the United States of America. Kakati bwe muwoza mbu ate simanya gye mugenda ogenda simanya muloope ki. Babasekerera babakongooza bigere. Kyova babaale mu okubakolera ekintu n'eki kye musabye. Kujjako abatonotono ababawaayo ku ssente ne mujja wano ne muzimbamu ebizimbe. Wano mwalaba bwe baaleeta Schengen. Yo United Kingdom negamba nti mmwe mugende mu kabonda ako ak'ensi za Bungereza zonna naye ffe nga United Kingdom olwa sovereignty yaffe. Ffe tujja kgenda tujja kukolaganira mu birala. Amawanga gonna gafiira ku bwetengereze bwago. Mubadde eggwanga lino mwalifuula ekiwanga. Uganda ebadde esunibwa emirundi eki. Mubadde mugenda mu bazungu ne mulaga eggwanga nga bwe liri ebbye ennyo ne mubajjako ssente ne mujja wano. Bumuze kuyamba bawala, simanya muze kola civic education, simanya muze kuzimbira balema nnyumba, simanya muze kukola ki, simanya muze kuzimbira bakadde nnyumba ne mutabikola. Ne muzimba za apartment, ne muwasa abakazi jjo ne kumisana, ne mwekola buli busolosolo ne mugula buli motoka za bbeeyi. Bwe mutuukanga ziweddewo, okuddayo okubongera endala, era ne muddayo ne mwonoona eggwanga. Wano mwalabye omusajja gwe bakutte bakedde mulaga ku mawulire ga BBC. Munna Uganda
abadde akwata ebifaananyi by'embwa eziri obubi eziri ku makubo eziri mu kasasiro n'azikuba ebifaananyi mbw'ayamba mbwa. Uganda teina animal rights. Uganda wabi nnyo tebafa kusimanya rights za nsolo. N'agenda n'ayoola. Abazungu baamulondodde wano ng'avuga buli kika kya mmotoka, avuga zi Jeep, avuga zi Range Rover, avuga emmotoka zonna eziri ku katale empya 2025-2024 models. Nga talina kintu n'eki kye yali akoze ku bye yabagamba. Wabula nga buli ssente ezo bwe ziggwayo ayongera ate n'agenda n'ayonoona gavumenti nti emulemesezza n'ebirimu basobole okumwongera ssente. Buli waka NGO kati omulaba be basinga okuyomba be basinga okuleekaana. Nina omukazi gwe ndaba okwaleekaana ennyo obo NGO. Ayina supermarkets 16. Mu buli kibuga mu Uganda muno ayinamu supermarket. Lwaki wazikola omaze kutandika NGO? Abo bw'olaba bakankana babagambye ssente z'oleeta uzanjule. Bw'omala okuzanjula tuwe proof ti ssente ezo zigenda kukola by'ogambye. Tuwe annual report eraga nti ssente ze waleeta nti ogenda zimba nnyumba z'abaliko obulemu ddala wazizimba era wazizimbawa. Ettaka muliraba bwe lyekanamye tokyayinza omuntu owa bulijjo akoze akasente. Kumpi tokyayinza na kugula ttaka nti ozimbireko famire y'akayumba. Kubanga ettaka lyekanamye omuntu ayoola emiliyoni za dola najja n'agula bulindo yonna. Najja n'agula kitukutwe. Najja n'agula nasana. Najja ettaka ne lishuutinga. Kubanga ssente yazireetedde kirala. Akoze birala. Ate mu kukikola boonoona ggwanga kyokka ebyembi. Ate n'ez'omubi w'omusolo ne zibbibwa bamafiya wano. Ate ne bagula ebintu ebweru. Kati eggwanga ddyo ne libeera mu kattu. Yessaawa eggwanga lyeyirewo omubiri. Totunyumiza Financial Simanya Intelligence Authority, Simanya Money Laundering Act yezeebale kubaawo. Tewali buzibu. Amateeka we gabaawo nga mangi, abamu bye mwekwekamu duplication of laws, amateeka we gabaawo nga mangi, nga gonna gataayiza obuzzi bw'emisango, tekirina buzibu. Mbagambye America eyina amateeka 9. 9 mu mukyaka abya kajanja. Gonna gafeeki kukuuma sovereignty yaayo. Abantu baleeta muno abantu abagwira. Mbu simanya bazze kusomesa baana mupiira, simanya bazze kusomesa baana nnyimba, ne balyoka baleeta muno ebisiyaga. N'owulira nti waliwo zi hotels nga yo baagikodoninga off yonna baagipangisa. Baliira muli baana b'abandi bisiyaga. That's why government eyagala ogibuulire foreigner gw'oleese oba ba foreigner b'oleese bali muno bbanga ki. Ate nga bino bwe tugenda mu mawanga amalala bye batukola, bakubuuza n'okubuuza otuukira ku ani contact person. Baba bagenze ku mirimu emitongole. Present it. Ani akunona. Where is the proof? Ogenda sula all these days. Betangira. Kuyingira gwanga. Mwalabi omusajja. Gwe basibye. An award-winning superstar. Grammy award-winning superstar. Pras Michelle. Bamusibye Abamerika emyaka 10 ebya Grammy obinyumiza walala. Ensonga emusibe yakwata miliyoni za dola 120 nazijja kumugwira nazireta mu America nga tazideclarinze nakwatako kwezo miliyoni dola 120 nakwatako miliyoni dola 26 naziteka mu kalulu ka President Obama. Wadenga President Obama America bamwagala nga sweet tebamulinaako buzibu na yone yagenda ne yekikitika mu kalulu ke nateeka mu ssente ezivudde ebweru ye bamulina era bamusibye myaka 10 kubanga amateeka ga America gagamba toleeta ssente kuva wa mugwira yenna kuziteeka mu kalulu ka America ku level zonna obaka governor obaka senate obaka president. Baba bayisa amateeka gaabwe ne bamala bakizuula nti oli member wa parliament eri oba be bayita ba senator oba congressman or woman naye oyina ssente zojje kubagwira okuinfluencinga byoteesa eryo komera ebyo byonna amawanga gabikola kukuuma sovereignty yaago. Uganda lwaki mwagala okugifuula ekiwanga? N'olaba omuntu Secretary General wa kibiina ky'opposition nnyina ne gwe mmanyi kuno ku express highway ku Kigo area ayinamu apartment 3. Buli gy'olaba etemagananga muntu bw'omubuuza okola ki boonoona ggwanga ne balyoka bakwata mmwe bafuutu soja abakyamukanga paasi.
Mubugende mwe yakalakase tulage mbusimanya mulaga abazungu mbweno government temujagala bwe babagamba mu bafuutu bigera abacamukanga passe zitereddwa masanyalazi. Mbu mwe yakalakase bano bakwate video za mmwe balage mbu mulaga abazungu mbu mwe temwagala government. Olumala okulagayo video yo gwe bakutte ne baggalira ono yenga bamuyira musimbi. Sekuritale General na yenna abakukunze n'okuteeka mu byekisibo yenga atwala mbazungu nga bamuyira sente. And these are facts. Era mu abazadde muyamba abaana bammwe be mutaasobola kuzaala na magezi mazaale mubayambe muwulirize ebigambo byaffe mubasomesa amagezi amayige bwe gagaana mubateekemu amagezi amakake. Ebyo bye bali mu kubalimba baba babawuddise bwe buvidiyo nga mwekalakasa bwe bawa abazungu olaba kyatokose abantu mbu babakakase mbu mwe temwagala government. Bwamala bakakasa bakakaseza nga bamuwa sente nga ajja wanaagula amataka agula ebizimbe azimba ebizimba awasa buli kika kya mukazi gw'oli mu kkomera bakozesanga katego. Gwe example political prisoner. Ndaba kati bangi muntumira abantu ne be bakwatira Masaka nawa muntumira abatume muntumira ababaka mutugambire ku Honorable Namera tugambire ku president batusonyi wefe batubuzaabuza nje mugamba era obubaka bwammwe bungi n'ebbaluwa zammwe mbadde mugamba nenga muveemu okukyamuukirirwanga n'okuwuddisibwa. Kati sovereignty bill eze kutuyamba kwoyo katemba abantu abakwata eggwanga ne balikozesanga malaaya ne bajja sente mu bazungu nga balimba oba mu baforeigner bonna ne bataba bazungu n'abajja te sovereignty bill bana abagikuba kye batababuulidde nti eyamba nabana ababba sente wano ate ne bazigulamu ebintu ebweru ne bazigulamu ebizimba mayumba ebweru kyokka nga azibbye wano zirina kuba za gavumenti eyagala $1 million z'oli mu kufulumya Uganda obuulira ab'obuyinza wazijjeewa eggwanga mususse okulizanya kibaka kidoma n'ogenda munnange mutuyambe e Uganda abawala bababonyaabonya nnyo gavumenti tefaayo mutuwe sente bweziti nojja n'ozimba mu bizimbe. Therefore n'olwekyo we bituuse eggwanga lyasazeewo ne ligamba ekimala balomakers ne bavaayo era neebaza nnyo omuntu eya moving motion eyo ddala oli mubaka eyalondebwa okola omulimu gwo. Ngenda nendaba abantu ababuuza ababaka gwenga oyogera nnyo baba bamulonda kukola ki? Ababaka era babalonda kutuusa ddoboozi ly'abangi kukola oversight. Gwituula mulooji osirikire eyo gy'olina okubeera. Leka omubaka gwe bawa obwa member wa parliament yaayogere akola omulimu gwe kuba gulimu okwogera. N'olwekyo temugenda kutiisatiisa lawmakers. Devoted wives of tomorrow abakyala abaali badde abakyala abenkya bazaala abaana bakuza Bannayuganda abalungi abenkya boononekedde mu mabaala. Abaami abenkya heads of the family of tomorrow bali mu mabaala boonoonese bavunze enjaga. Enjaga eyo ereetebwa mu kukukuta kwabo ba foreigners and agents of foreigners. Be bakukusa ne bayingiza ne bagattirako sente ezitaliiko kulambika ezitaliiko kuwogera zizze kukola ki ezitaliiko bulambulukufu ne balyoka bagula buli muntu ne balyoka batambuza ekisiyaga. Amalwaliro mwe gali muno nga go galiwo kutunga bubina nedda. Eddembe lya President Museveni mubadde mulikozesa bubi akapande mwasoma bubi yessaawa Uganda yeeyirewo omubiri. President Museveni yimirira ku magulu go weebale nnyo salute you. Etteeka ligende Justin Namere ebyo ebigambo ebimuvaamu jjukira ono taata we abadde minisita ebbanga ddene emyaka gyonna mu gavumenti eno naye omubuuza n'omwana kati wuuyo era twategedde ku mbu naye be bamu ku abo abantu abali ku liste ku bwebo bwa minisita. Mujjukire engeri gyafunamu ekyemupi tebaamulonda kujjako bakozesa maanyi era nga abantu bangi abaagobwa ku lw'omukyalo ono Justin Namere, bantu bangi abaafiirwa offices zaabwe ng'agenza okuloopa ebitaliiyo era paka weyeddiza entebe ya woman member of parliament bwatyo nagyeddiza. So byonna byayogera kigambibwa mbu be bamu ku abo
abasuubiriza okubanga ajja kuweebwa obwa minisita. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV. Jjukira yatwala kifo kya mukyala Honorable Rose Nalubowa yali awangudde naye ono bw'atyo n'aba ng'amwesimbamu n'abakozesa olukujjukujju n'eryanyi lye balina mu gavumenti ne baba nga batwala obuwanguzi. Oli mulabi mulungi, mulabi wa NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tutya kubanga tukomawo nabyo tovaawo.